Ebyenjigiriza kye kimu ku bintu ebisooka gavumenti ya Uganda byeteeka ku mwanjo era nga kye kimu ku bintu mu ekyasinze okufuna ensimbi. Alipoota eyakoleddwa ekitongole ekirwanyisa obulyake ekya Anti-Corruption Coalition Uganda eraga ng'ebyenjigiriza mu bitundu by'eggwanga nga Karamoja, Busoga bwe bigenda bisereba, amasomero agali mu bitundu bino matono, gali mu mbeera mbi ddala ate nga geesudde ebbanga bw'ogeraageranya n'abayizi gye babeera, ekintu ekibaviirako okutambula eŋŋendo empanvu. Abaana bakyasomera mu bizimbe ebibi, abalala bakyasomera basomera mu nga mu busiisira no ebifaananyi babitulaza ab'Ekaramoja bavuddeyo nabo ne boogera kiraga nti ebyenjigiriza bikyali wansi, omutindo gukyali wansi n'engeri abaana engeri gye basomamu terinunga mu bulungi. Okusinziira ku Dennis Okori atwala ebyenjigiriza mu bitundu by'Ekaramoja ku mutendera ogusookerwako agamba nti ebizibu bye bakyasinze okusanga mwe muli ekibbattaka amasomero gano kwe gali, obutaba na byansula by'abasomesa, obutaba na bisulo by'abayizi awamu n'ebirala. This is the best girls' school in Karamoja. It has 48 teachers, only 12 are on government payroll. Where are the rest getting their motivation? The little 200,000 shillings that students pay as tuition. That is also to cater for other things besides this. This has left the teachers poorly motivated and discouraged from the art of teaching. Wano Robinson Nsumbalyazi akulira ebyenjigiriza ku mutendero gwa waggulu mu Ministry y'ebyenjigiriza wasinzidde n'asaba abakulu b'amasomero okuloopanga buli ekiba kibalemeredde eri bekikwatako awamu n'okufuba okufuna ebyapa amasomero ge batwala kwe gali. Bakole enteekateeka okulaba nga amataka gaabwe galisakiwa nga gakuumiddwa. School Management Committee efeeyo okulaba nga ettaka eryo kwe liri lirisakiwa. Aba Board of Governors nabo bafeeyo. Amasomero gano getuyita public aga government, yo government emuvinze kulaba nga balina ebyapa byabwe. N'olwekyo gwe mulanga gwe tukubira buli somero olime kubeera ku kintu nga toyina bwannannyini nga tomanyina bwannannyini tonyimanye gye likoma. Osibuvunanyizibwa. Robinson era ayongeddeko n'ategeeza nti gavumenti tegenda kukola buli kimu era n'asaba abazadde okubuuliriranga abaana baabwe ku nsonga ezitali zimu. Nga gavumenti eteekateeka ebyo byeyinza okukolera abalala. N'abazadde balage nti bafaayo ku bulamu bw'omwana n'obumukulaakulanya okumukuziza mu mpisa ennungi, okumuyigiriza okukola, okumuyigiriza okuba obuvunaanyizibwa. Ezimu ku nteekateeka za Ministry y'ebyenjigiriza kwe kulaba nga buli muluka gubeera n'essomero lya primary ate nga buli gombolola mu ggwanga lyonna liba n'essomero lya secondary. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.